Yes, tukaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzo gumanyikiddwa nga Uganda mukamoli amanya neddoboozi pampita ntambi kimso Rich Boy Maxudi Junior webale kuba nti otambula naffe mpola mpola yonna gy'osinzidde okuba nti otufollowinga n'okuba nti otuwulizaako kugamba gwe asinga. Njagala okutumirako batali bange abali mu nsi za Buwarabu zonna mbagamba nti mwambi mwebale kuba nti mukola yes ensi eyagala abantu bakozi ate mmwe abaseteze trend mugamba nti yes bannayuganda bakola bakyali bange mwana abali Buwarabu nze manyi mweyita mu bugubi bw'amaanyi naye ate bebaza okuba nti mukola n'okukolera Uganda. Yes, mpola mpola webale kuba nti wekumira wano, webale kuba nti osubscribinga nawe munnayuganda keera kumacanga okazana mu COVID-19 kugamba nti big up on yourself ng'oli Kampala wano n'abali mu mawanga ag'enjawulo mpola mpola sibeerabidde. Yes, waliwo amawulire agavayo ne gafuluma nga galaganga mwana muwala amanyikiddwa nga full figure bwe yavaayo n'awako Balamo mu mmotoka mpola mpola ku saidi za wali entinda nabwe kityo amawulire ago gatambudde nnyo the whole of this week naye ng'ate olunaku lwaleero omusajja mukulu amanyikiddwa nga Balamo Barugahari avuddeyo n'abyegaana. Balamo agamba nti ye ne full figure waliwo ebintu bingi nnyo ebibagatta naye nga si nsonga za mukwano era ye talina lunaku lwera yabaddaawo n'agamba nti kankube mu full figure in or out oba okuba nti agezako okuba nti amudetinga mpola mpola. Olunaku lwaleero Balamo agambye nti wa abantu bajja kufojinga ebigambo byonna nga bye baagala naye ng'ate nze Balamo Barugahari nina klasi yange nga nze omuntu era nze sisuubira kuba nti waliwo omuwala socialite oba celebrity gwe nali njagaddeko era nga bano abantu bagezako kuba nti bategako mawulire gali wrong oba wrong information kuba nti batanishinga erinnya lyange. Balamo agambye nti this is the time bannayuganda batandika okuba nti bamaininga business n'okuba nti bafa ku midaala gyabwe. Nze nga musajja Balamo omusajja ow'ekitiibwa akolera Museveni akolera General General Government House n'abasigadde sobola kuva eri mbw ate having sex mu mmotoka ng'amawulire gabadde gagamba because nze nina ennyumba in different parts of Kampala so I can't just let my dignity okuba nti eyo neba just bweto. So yoyo Balamo agamba nti ye ne full figure bakola business za njawulo ate nga bonna ekibagatta just like lwakuba nti bakolera NRM. Tujjukire nti full figure yavaayo n'ategeeza nti ye yes yazaala mu bajjo omwana so binga okuba nti azaala mu bajjo omwana kitegeeza nti bapromota era bangu nnyo okumwanguyira mpola mpola. So n'olwekyo Balamo avuddeyo n'agamba nti nedda no nedda mulekerawo okuba nti mumpaayira nze sisabangako yes full figure kaboozi oba sisabangako full figure oba sebakankona full figure mu mbeera zonna wabula ekitugatta just kuba nti tukolera campaign like tukolera NRM ebirungi kugatta ne bannayuganda. Then olunaku lwaleerera like abasasi baffe bavuzizaako omukulu amanyikiddwa nga Barugahari nti yayiwaaye Donzera agamba nti wamwagalako era alina akafaananyi nga omuweereza omusajja nga yeereze obanga akantu ko kayimba oluyimba lwa King Tsar Gundeeze. Donzera agamba nti Balamo Barugahari mbu yamusindikira akantu that is 2013 nga amusabako naye era Balamo amaze n'addamu bw'ati agambye nti abamu abantu ba celebrity oba socialite be Uganda boogera ebintu nga tebali birinako mutwe n'amagulu ate abasinga boogera ebintu nga batamiivu ddala. Mbu Donzera kirabika anywa enjaayi mbu ye tamusabangako yadde olunaku olumu akaboozi oba okumugamba nti owaaye jangu tukwatemu wano mpola mpola oba jangu ompeeko oba kiki no nedda wabula yategeera Donzera because yatandise okuba nti ategeka ebivulu mbu ye Donzera ebiseera ebisinga yavangayo kumwebuuzaako engeri gye bategekamu ebivulu n'ebisigaddeyo. So ensonga azigassa omulundi gumu agambye nti ye tasobola kwebaka na full figure tasobola kumugamba nti baby I love you oba mpako because balina mission emu just yakuba nti
abagusa ekibiina oba batwala ekibiina oba basigaza ekibiina kya NRM ku ntiiko. Then navayo nagamba ne Donzera mbu Donzera talina kyagamba nsi amusibako amusibako matuga nte kumuliisa njovu something like that. Yes, matuga njovu kumuliisa ngo something like that. Yes, so byebyo ebife babalamo ne full figure ebisigadde tujja baletamu episodes zaffe zirako zikadde Ntambi Kimso. Subscribe kwatana bakumanti o subscribe nga nawe ya subscribe ngenda nkogamba nti big up on yourself katukomewo mpola mpola.